Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amanya gange nze Wizaimana Farida, kino sisobola kikiza nti nyimiridde wano. Musumba nze ndi mwana omwende ow'ebweru. Musumba nze nave wakolwa emigo gya mama wange zino nkovu mama yeyanjo kyanga. Era mama yali ndowooza nga tanjagala kubanga nali mwana wa kyama. Musumba naguma nenyingira ekibuga myaka 12 nali mpangisa omuziga we Kanyanya. Musumba nakola buli mulimu gonna myaka 12 nga ntunda walaji. Nga nywa walaji n'enjavu z'amavivi nga sisobola tambula. Musumba ennaku yannuma n'engenda okola ku bizimbe n'entandika okukola omulimo gwa buli kika n'enjokya obunyama obw'ekikumi. Musumba nenzija nenfuna olubuto. Bwe nafuna olubuto eyalunfunisa yali muyaaye nga ffenna tuli bayaaye. Musumba ne tuddanga okwekuba mu kkubo mu bantu okomambo nga ffenna twali bayaaye Musumba. Naye bwe namuvaako ne mpaako akazigo w'empangisa Musumba obulamu ne bugenda maaso. Kati nali ndi awo nga nsula mbidongo kawala kange kakwano ka Mami Susan. Kati bwe nali ndi awo nga nsula mbidongo nga bwe nkomawo nga bucha nga nsanga akano olusi kavuddeyo eri twali tupangisa wano nga ntunda obunyaanya nga ko kasula eri emirya eri nga liri ddiiro eno bizinesi kiri kisenge. Kati nga nkomawo lumu nga nsanga kazuukuse kakaaba kambuza maama ovaawa nga kalina omwaka nga gumu n'ekitundu. Musumba nga nze n'ekyawa okuva ewaka nadduka ewaka wavanga ku bbeere ng'olwo okuze kuba tetwalinanga kyakulya nga tusula bweru nga tetulina kye twebakanga ku bisanja. Kati nga wava ku bbeere obeera ofuse mukazi mukulu ye maama yakuyitanga mukazi gwe. Musumba bwe navaawo ne mpulira enjiriyo bwe nakomangawo nalina ka TV katono ne nteekangako enjiri nakuyitanga omusajja ow'akasaati akamu ng'oyambala nnyo kapere naye nsonyiwa Musumba. Musumba navanga okwo kati nga muwala wange ngamba tugende eri keeki zino tenti nga ziyita keeki. Kati wabuliranga nnyo enjiri nali musiraamu nga nsaala naye nga omala osala tensula mu bbaala ng'obulamu bwenywanga ne bwensiiba Idi ng'era ku Idi njaguza nsula mu bidongo nga nze bwe sikuba ndongo seebaka. Naye Musumba obulamu bwakyusibwa nga ntandise owulira enjiriyo ne nkwata akadomola wagamba nga bano abakyala abatuula mu akeedi abapangisa ebizimbe naye nga bo tebafaayo kye bafunamu naye nga ye kasita ali mu kizimbe. Ne ntunula nakeeranga kutuula olweggulo ne ngenda mu walaji ne nkwata akadomola ne ntandika otambuza amata. Musumba natambuza amata nga banjerega okwo ku kitundu kwembeera nga bambuuza naye gwe onoonya Katonda nga bwe nfaayo ntambuza ebigere banjulira Musumba. Kansubira nti ndi ku TV nze Wizaimana Farida nga bangamba Katonda gonoonya ali luddawo obonaabona ne mbagamba nze noonya gulu kuba sirina kye nayina ne bangamba eggulu teririiyo. Naye Mukama wa buyinza Musumba nga onsirikawo kuba sayina kyakuddamu. Musumba nanyweza Katonda natuulanga wali mu tenti. Musumba gwe wanjatuza obulokozi wano naye n'okujja wano kyali kisa waliwo ekintu ekyansikanga nga maze okuwuliranga ebigambo byo paka nga ntuuse wane Kanani. Naye Musumba wagambanga nti emyaka 3 oyagala otuwe emyaka 3 kati wagamba nga tufune pamiti nga ngamba nze ono yagwe ddalu nze atayina kyakulya pamiti yaki. Naye Musumba COVID yajja ku lwange nebaza Mukama. COVID yajja Musumba n'entandika okutunda fruits. Musumba nze bampita kedde ow'ettaano ntunda ovakkedde emu ndowooza mu Uganda namenya likodi ya 15,000 sikiwulirangako ate ne bagula nga ate balwana nga ate bazaagala kedde yalayise wange ya 3 nina wano bakasitoma bange. Era Musumba nsabo nyambo nzikirize buli Sunday nkusapurayinga ebibala kuba nakiraba mu kirooto nsabo nzikirize Mami Susan mukwano gwa Sangalyambogo Shinati muwala wange era amwagala nnyo ekyo nkyetaaga Musumba bw'okinkolera kijja kunkolera. Musumba Mukama nkoze bulungi n'engule motoka nagule motoka nga sirina pamiti. Ne Musumba luli nakuwa kabaasa ne nkugamba sabire motoka yange olai kato kyanzijukira nze najje namayumba ne ngamba tulina ekiduuka nze yali street kid nga nina akaana akeeru kakwano ka mami gwe buuza mami nti Sangalyambogo yaani. Musumba najja ne nkobujuzi nina ekiduuka Musumba nagula poloti nagula emotoka. Musumba wenkolera bampalana natimba soroti era abo bangamba jakebe ebipande tukuguleko naye Musumba nze nsinga okukola nina ente mu kyalo nina embuzi kati ne bangamba ndi malaaya nze nadiba. Musumba Mukama kawala kange ne kangamba nfumbire muganda uke kangamba ngoli muto wajja ne kangamba twagala ofumbire oyo. Musumba nina obujulizi nenga buli musajja ayogera nange muwala nga mbuuza maama oyo mbadde mugamba kinzo oyo kalina emyaka 12 kagenda giweza ne kangamba nzo oyo simwagala oyo katata obyali byakiye oli gwe twekubiranga mukubo nga ngamba wansala walokoka wansala. Musumba nze netambuza obulamu kati omwana gwe nina mugezi muzibu ne ngamba Mukama ngenda kudiba akasente okampadde sijula naye omwami mujjeewa ate n'ekirala Musumba nze nakula nebaza Mukama okubanga yampa okulira nti ndi mukyala natuulanga wali neze nga bampita amanya mangi kabaaya baunsana wolovu
bampita amanya mangi Musumba kati era nga kiri kyannemera muze Musumba kati nyambadde akateeteeyi sinyumye bannange Musumba nze nga neesala empale nyambala balance era wali bammanyi ntuula wali ne wali banjulira naye Musumba nga nze nagamba siri mukazi nga ngamba ndi musajja era nga mpanga obudeemu nze efujo nakola efujo lingi Musumba kati kiri bwe kyavaawo nga ndokose nga mpulira ndokose ne ngamba Mukama nsaasira nfuna omwami kuba bino mpulira nkoze eki kati olina enjiri gye wabuulira n'ogamba bw'oba oyagala nafunanga enkungana za mami najjanga wano mbasingoozi nafunanga nnyo singo nga bwe mmanya nti wali olukuŋŋaana nkeera era bangamba twakulabye mu basingo bulijjo oli singo kati abantu batandika okuŋŋamba naye ng'okuze lwaki tofuna kisa omusajja n'akuzaalamu ono omwana gogenda okomakoweka ne ŋŋamba nze nalokoka ate Katonda wa bugingo akola mumpeeyo akaseera Musumba nabeera awo kyalinga kyamagero nenfuna omwana w'abandi Omunyarwanda jjukira muwala wange yali agamba nze nfumbira Omuganda naye nga mutuukako otya Musumba ne bwe twajja ewaka kulabe na mayumba Musumba obanzijjukira nakutula wano ebbali nangamba kati ofunye chance otuuse waka oyo muwala wa kawala kange ojja kukalaba ne kaŋŋamba wuuyo omulaba ye yatwaniriza tuyinge kagamba maama kati nganze omusajja awagamba nti oba njogereze muwala wange tamwagala ate nga mpulira ekizibu naye Mukama Katonda wa buyinza nafuna omwana w'abandi Omunyarwanda Musumba nga nsaba Katonda mperaavu nga pastor wange jalina ne mukyala we nze nina ne t-shirt ze nakubisa nina t-shirt buli t-shirt jengula nkubisako ebigambo emabega ntuula wali mbagala nnyo n'obulamu bwange bonna nagambye kati omulenzi gwafuna aluwa wali itangishaka kuja gundi nze sisobola kikiriza Musumba ono mwana w'abandi yajja mulamu bwange Musumba nakugamba sabira kaadi zaffe luli wali nonsabira kaadi zange tugenda kwanjula ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu Musumba Mukama mulungi nasisobola nakikiriza Musumba nze ono yasikira muganda wange nasobola tuukako omwana w'abandi tamanyi Luganda Musumba tusabira omukisa tugenda kwanjula waka Banzala Kanungu ndi mwana wa wabweru taata wange n'akamuzuula nali simumanyi n'akategeera kitange mbadde singa omaza ne omwana w'abandi yandaba mufukamire kanisa ne basabire mugole emikono abatalina ttima omwana w'abandi mumusabire gwe yafunye mu linnya lya Mukama waffe Yesu omukwano gwatondebwa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bano abaana babagabirire bakolemu omulimu bakyale banjule bagattibwe ate bawangaale nga bali bonna nga buli lunaku akalimi k'omukwano kalinnya bulinnya era nga nsabira bano n'abo bonna abawanisa emikono nga bali singo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo bawa abakyala ababasanyusa bawa abasajja ababasanyusa abasajja babaweera obujulizi n'awulira nga omubiri gwonna gusanyuse mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi Mukama abawo obuwanguzi twala omwana w'abandi Omunyarwanda kubira Yesu engalo ez'amaanyi ene kanisa bw'ofiirangamu abo tonneekwasa kubira Yesu engalo ez'abakulu